Kulisayo munafe yona mukogera kwa mkulembeze wegwanga era nenkwebaza atambula nafe kubukede TV1 kekasera ate nkutuseko amawulira agataliko nfufunze Ismail Nsubuga tujja bongereza wo mkulembeze wegwanga wakomye ate tusoke tulabe ebikulu ebiri mugalero. Omusajja afunvubidde n'alagira bamuleka okumwawuliza ku mali ya mukazi w'omugenzi yamalira obudde bungi. Nange tuuse ku kiro wange kuza kojjali wanga gamba kojja muleseeyo bamusibye ebipya ku nkuba kye yabanje ennyumba agambibwa okugigula amuguddeko omusango n'akwatibwa abooluganda beeraliikirivu. Nsubuga bamunoonyerezeko yandibanga mufere tusaba bwenkanya. President Museveni ayogeddeko eri eggwanga n'akikkaatiriza si baakugumiikiriza abeesenza mu ntobazi. Therefore, this encroachment is recent and in spite of the law and our advice. Sabakooti etuwa olukusa kulanga bintu ebyo mu mawulire. Wanyonda abaabo ebintu bya Big Zone baanukudde RDC ku by'okubakwata. Bw'otasasula byakutundibwa. Ebintu bituuse okutundibwa oba alina ssente ajja asasule. Mubujuvu agataliko nfufu katugatandike n'ompakasi eyeddiza mukananyinimu atabukidde bamulekwa Lwamali mukazi we kati omugenzi gye yaleka. Abategeezezza nti kikafuuwa okuviiramu awo nga nnyabwe yamumalira obudde bungi era nga baakola bonna ebintu bingi. Ensonga ono azitutte mwakola ku nsonga z'abafu e Kayunga Collins Kafeero yabasalawo eggoye ku nsonga eyo. Omusasi waffe Kabikuwe mu Bujuvu. Omukadde atabukidde bamulekwa abamutwalako emmali ya mukazi we kati omugenzi ng'agamba nti newankubadde ye yali amuwasizza amumalidde obudde bungi era nti yamupasula ku mulimu nga tayinza kukkiriza kuviiramu awo. Muzeeyi Kanyarutoke Ezekiel w'emyaka 96 agamba nti mukazi w'omugenzi Clementina Byakatonda yamumalira ebiseera bingi era nti beefuna okuva mu 1985 okutuusa lwafudde mu 2023 nga tebazadde mwana. Kanyarutoke agamba nti mukazi we yakanyanga kumuwaana olw'okulima ennyo nga n'erinnya yali yamukazaako lya turakita kubanga mu kukwata enkumbi yali yeekansa n'atamuganya kulaba bakazi balala era nti ku myaka 96 gy'alina alina omwana omu yekka gwe yazaala mu mukazi w'omukolo. Twabazayo bumunde esawa namuyiso abasumule tutuuka bakampu naye taata wa mukyala agamba Clementine afunye turakita. Agamba nti mu 1985 ng'avudde e Rwanda yaggukira maka ga Miisa Kimwogera e Rakai mwe yakolera ng'omupakasi nga muno mwe yasanga Byakatonda nga ye mukanyinimu era n'amuganza. Omukazi namubbera wa Miisa Kimwogera atoli Miisa yafa. Annyonnyola nti ebbanga bwe lyayitawo nga laavu yaabwe ekutta akati yanoba ewa bba Mwogera nga yamugamba nga bw'alina abaana abangi n'agenda naye era Mwogera bwe yamuwondera yamusanga ali naye mu kasiisira. 85 enasinkana n'emukyalo ng'afumbirwa wangu Miisa Kimwogera. Omukyala n'akuwasa ng'akolaba mukama wange n'ebijjawo ne tugenda ffenna bantu nga neetisa kakeesi era twatwaliramu n'ensuuka agamba baatandika okutoba nga balundanga embuzi n'okulima ne bafuna ensimbi ezazimba ennyumba ey'ebbaati ku kibanja omukazi kye yagula wabula oluvannyuma ne batundako ekitundu ne badda e Kayonza mu Bugerere mukazi we gye yazaala abaana abakulu ne bagula poloti ne bagizimbamu ennyumba mwe baasulanga. Muzeeyi Kanyarutoke agamba nti ekibanja ekyasigala e Rakai abaana bakitunda nga n'ennyumba mwe babadde babeera yatundibwa bawala b'omugenzi ne bamugoba. Obuzibu bwange bansindiikiriza ng'omama yayaka ng'abitunda ate bw'atunda nayo mba nono ni mumama atunde naye ennyumba yange mwaligirise. Ono yasazeewo okuddukira ewa Collins Kafeero ow'amaka abaana n'eddembe ly'obuntu n'awawaabira bamulekwa bano era bayitiddwa. Bantulugunya mu butuufu bantulugunya
yuzi bena bawano ono era ajja n'okunkubira muntu ajja n'esefulya ngoko ogenda kutuwaabiro abaana okuli Sentamu David ne Nakabuubi Teopista bagambye nti nnyabo yabagamba nti yeewasiza musajja we era nti ebyobugagga byonna bibye nga ne lumu yabyetundira mu bulamu. Bategeezeza nti bagamba kitaabwe bamusitule bamuzze Rakai n'asooka akkiriza wabula tebamanyi kyamu bagula era babulidde Kafeero nti babadde bamulabirira kyokka nti bw'atuuka mu bantu ng'abyegaana. Tumulabiridde kimala tumusosolako naye ajjako akusuma mabwa naye ajjako mu mativu okumuzayo ewaabwe nze ndi mumanyirivu okumuvuga ng'omanyiyo ate omulagirira gwe tobeerako okitegeera okusinga bwalifuna ekizibu. Kafeero awadde abaana bano amagezi bawulirize ekitaabwe bakkanye era nti balina n'okumwawuliza ku nsimbi ze baatunda. Katugera kuva wantuddewo tudigane nga bwe tuli tudigane kitole kuba tuli bangi tudigane bati gwe kyoyagala kwebaka kyekyokkakyoka nti bakulabirire. Asabye Muzeeyi Kanyarutooke awulirize abaana agende e Rakai banoonye n'ebintu ebirala ebyasigalayo. Tulinye mu Ddemezi twolekerera Kaayi tusobole okulaba nga tukuzaayo tulabe awantu ebintu byewaleka birwa. Sawulo Wookulira yakusakidde ekkulire lino ku Rwabukedde TV. Ezo z'ensonga za Muzeeyi Kanyarutooke. Ate abooluganda ne bannamateeka bankuba kyeyo abanja muganzi w'ennyumba abasobeddwa agambibwa okugula ennyumba eno bwamuguddeko omusango era nagalirwa olwayimbuddwa amasimu ge ne gavaako era okutuusa kati tebamumanyiiko mayitire era beekubidde enduulu nga baagala kuyambibwa. Ebyankuba kyeyo Malimu Andrew yalabikira gataliiko nfuufu oluvannyuma lw'okusibisa muganzi we Adija Nabisenke ne Nazalayo Fatuma Namanda nga balanga okutunda amaka ge tebinaggwa. Abooluganda lwa nkuba kyeyo bagenze ku nnyumba eneekayanirwa esangibwa Ekiryagonja mu disitulikiti y'e Wakiso oluvannyuma lw'okukitegeerako nti minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja agenda kugendayo okuyingira mu nsonga zaabwe kyokka bakanze kumulinda nga buteerere. Bwenzize wano kisinkanyewo embeera nti waliwo omukulu agenda okujja wano boogerezeganye. Babadde bakyalinze minisita Mayanja ate ne bafuna amawulire nti Harriet Nansubuga agambibwa ogula ennyumba eno amuguddeko omusango ku poliisi e Kawempe era bwe yatuuseeyo ne bamuggalira ku lwokuna nga gye yasuze. Bamuyita ku poliisi y'e Kawempe ne bamugamba ajje nga talina gwagambye kuba atambula nabo nga bamusuza munda. Omuntu gwe bayimiridde asayinize nti bamuwadde bondi yasuze Kawempe. Bagamba oluvannyuma Malimu abakubidde essimu nga bategeeza nti bave mu maka ago kubanga waliwo n'endagaano egenda okukolebwa wakati wa Nansubuga ne Malimu. Agamba nti bamutadde bamaze okuteesa batudde ne bateesa mbwe ennyumba bagitunde bagabanire wakati n'omukazi kati naffe bana ebitusobedde ebintu ebimu baabimukase okubikola. Wabula basabye abakola ku nsonga za Malimu okwetegereza obuguzi bwa Nansubuga kubanga bandi baweko baane ne balumiriza okutunda amaka gano. Oyo n'omukyala Nansubuga yazze wano sipidi n'agenda okuva we yakayanira ennyumba tasulamu ajjawo obuzi sipidi n'avaawo n'agenda ate ng'akilaiminga nti ennyumba yagigula. Ennyumba bw'ebanga yiye kikitakakkana n'ajja mu property ye gye yagula $5,000,000. Bane naffe tusaba bwenkanya omukyala wakyagamba twamuwaabire e Wakiso waki teyajja. Mu kusooka omwogezi wa poliisi mu kampani emiriraano yategeeza nga bye banoonya Nansubuga abeeko by'atangaaza. Nansubuga Harriet twagala gye naye atunyonyole. Bernard Waswambuutu ssentebe wa Kiryagonja yagusalira Malimu okweziga muganzi we gwatalinamu yadde omwana kisukiridde. Naye omwami mukwano gwe gwamusika omuwala oli ndowooza yamwagala nnyo. Omusasi waffe agenza okutuuka ku poliisi e Kawempe gye bamugalidde ng'avuddeyo nga n'essimu ze ziggiddwako. Kyokka munnamateeka Ibrahim Latifu okuva mu Balwega and Company Advocates ategeeza nti Malimu okuva yayimbuddwa bamunoonya nga tebannamulaba wabula musango gukyagenda mu maaso. Era bwe nagenze nabadde ngenzeeyo okuwona sanze nabba amawulire awo ku poliisi nkole follow-up ndabekera nti wange ali atya ng'era adduse simanyi ne bwe yaddukidde nakati sinabamulaba. Daya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Rwabukedde TV.
ate Bawanyondo abajja ebintu by'omugaga wa Big Zone mu kifo baanukudde amyuka RDC w'Nansana olw'okukibasaako nti bye baakola tebyali mu mateeka. Balabudde omugaga ono okukomya okwebuzaabuza wabula akkaanye n'abamubanja asasule oba si kyo baakufuna olukusa lwa kkooti ebintu bino okubitunda basobole okusasula ebbanja. Olwokubiri lwa weekend amyuka RDC w'Ewakise Nansana Shafiki Nsubuga yayise ekiragiro eky'okukwata Bawanyondo ba kkooti ey'Enansana olw'ebigambibwa nti bakozesa obuyinza bwabwe bubi ne bajja ebintu by'omugagga Medad Rukundo owa Big Zone mu kifo ng'agamba tebaagoberera mateeka. Kiyakoze kiri bweru watteeka era agenda bunaanyizibwa. Bino byonna byaddirira abafamire ya Joseph Katerega okwekubira endulu mu kkooti olw'omugagga ono okubuzaabuza buli lwe bamubanja ensimbi ez'obupangisa nga kati giweze emyaka 2 nga tasasula Rukundo bye yasambajja. Baali babanja miliyoni 39 naye amawulire ge naalaba bagamba babanja olwaleero Bawanyondo ba kkooti aboogerwako okuli Lawrence Bamutorachi bawakanyiza ekya RDC Nsubuga okulagira okubakwata nga bagamba ebyakolebwa byonna biri mu mateeka. Odeni yakiriyaringibwa kuva wa IGP odda we bagifuna wandikira IGP na umusaba security okubeerawo okiriyaringa nga tu executinga odde. Amazima gali nti ebintu bye bafollowinga process ya kooti omusango gwawulibwa ate naye yalimu mu kooti. Bawabudde RDC okuleka ensonga zino zirambikibwe mu mateeka n'omugagga Rukundo ne bamusaba akwatagane n'abantu abamubanja bamalewo obuzibu obuliwo. RDC yanibadde maybe atuuza enjuyi zombi nze ndaba byonna bye yayogera ku mawulire yabyogera mu butamanya. Kifo ky'okubeera mu mawulire yandinoonyeza ssente n'ajja n'asasula ne tumuwa ebintu byaleete bamawulire nga bintu byebimuweebwa nti asasudde ssente. Agamba nti kye bazzaako kwe kusaba kkooti olukusa ebakkiriza okutunda ebintu bye ku nnyondo basasule ebbanja. Oba alina ssente ajja asasule oba taziina ebintu bitundibwa okusasula bbanja kkooti lyeyayisa. Abafamire ya Katerega okuli Florence Ndagire basambaza ebyogerwa Rukundo nti yaweebwa liizi ku kifo kino nga bagamba kye bamuwa kiwandiiko kya bupangisa era nga yalina okusasula obukadde 4 buli mwezi. Ng'etwala emyaka 6 ng'era egenda kuggwako ng'ennaku z'omwezi lumu Okitoba omwaka guno 2024. Tukyalina omusango omulala mu kkooti ey'Ewakiso kubanga ssente ezo okuva ku $139,000 ez'omwaka oguwedde taddangamu kutuwa era tubanja ssente endala. Kyovola nti omugatte gwa ssente gwonna awamu guweza $88,000 n'emitwalo 5. Wetwogerera bino nga bamagye be bakuuma ekifo ate nga kyajja amaliriza okugabira abantu abaagobwa mu lutobazi lwa Lubijja abamu ettaka mu bitundu eby'ebusunji. Omugagga Haji Hassan Bulwadda atandise okubazimbira. Tumusabira buwangazi Mukama amutuwangaalize kituufu kya ddala aje abeewo. Ebizimbisibwa bitandise okutuuka era okusinziira ku Bulwadda agenda kutandika na kubaterawo kabuyonjo ey'olukale ng'asuubiza n'okuzimbirayo omukadde omu kubaakosebwa ennyumba. Batandika okuzimba toilet yaabwe public toilet ngenda kuzimba ne model house. Model house n'abangizimbye nja kulondawo omuntu gwe naajuwa mu bantu bano abali bubi nnyo. Akakasiza nga tewali bukwakulizo bwonna ku ttaka lye yagaba nga webize byogerwa era nti abafunye poloti baddembe okuzikozesa kye baagala. Waddembe okutundawo n'atunzaawo gw'asiimye kasita gwaguzaawo abeera ng'agenda kujja azimbawo amaka ateekemu abaana ne famire babeerewo. Abakulembeze b'ekyalo okuli George William Kawadwa, ssentebe w'ekyalo Naama ne ssentebe w'omuluka ogwewattuba Henry Katende baaniriza abatuuze abapya ku kyalo ne basuubiza okukolagana nabo. Kujja nampisa nnungi mu kitundu ekitundu kyaffe kibadde kitebeekevu. Twagala nnyo abantu twagala okukolagana n'abantu balamu. Ekoko Debula ly'amazzi mu kitundu ne basaba bekikwatako okugabasembereza era nga Bulwadda abakakasiza nti waakukikolako nga n'emiti gy'amasannyalaze gyatuuse dda mu kitundu kino kati ekiyitibwa Lubigi Settlement Bulwadda Estate kikandwa. Webalira ddala omugagga Hassan Bulwadda okudduukirira abantu awo. Olaba amawulire gataliiko nfufu ngenda kunywa mu kulendo lw'amazzi ate nkume n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Babakuulira emmere bagifuuyira. Abatuuze mu maka 50 basatira. Waliwo abazze n'ekyapa ky'ettaka kwe bamaze emyaka n'ebisibo. Naye tunyigiriziddwa ekimala.
Abatuze okuva mu maka agasoba mu 50 ku kyalo Kayolo mu Town Council y'Emweruka kisangibwa mu district y'e Rakai bolekedde okusengulwa oluvannyuma lw'abantu okuvaayo ne bategeeza ng'ettaka kwe batudde bweriri eryabwe. Bano basobeddwa ewakane mu kibira. Ettaka eryogerwako liwezako eka za 50 ku kyalo Kayolo. Rakai nga Kanoni Steven ne Munenjeri Alex baleese ekyapa kyalyo. Kati abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe. Rega bataddewo basinzidde mu lukiiko olwayitiddwa omubaka wa President Rakai Sarah Kiyimba okugonjoola enkaayana zino ne bategeeza nga bwe baludde nga bakimanyi nti ettaka lino lya famire y'akakooza kyokka kyabakuba enkyukwe. Bano okutandika okubakolako effujjo omuli okuliisa ente emmere yaabwe n'okufuuyira ebirime. Babalundira emmere, babatemera ebibanja, babakuulira emmere, bagifuuyira n'eddagala ery'omuddo. Naye tunyigiriziddwa ekimala. Titulima emmere gye tulima gye balunda. Ebitooke basula babisaawa. Ssentebe wa Town Council y'Emweruka Nuwamanya James annyonnyodde nti ekyapa abakulu bano kye baleeta kiriko ebibuzo bingi. Nga baleese wano ekyapa ekyafuluma mu budde obwa COVID nga balaga nti lino ettaka lyabwe. Bagamba nti bannannyini ettaka lino nga bakulembeddwa Muzeeyi Kakooza Augustine bannyonnyodde nti ettaka lyabaweebwa abazadde baabwe mu mwaka gwa 1972 kyokka ekyabajja enviiri ku mutwe be bantu abavaayo mu 2013 ne bategeeza nti be bannannyini ettaka olwo ne batandika okubagulako emisango. Wano ettaka twalibeerako okuva 1972 taata waffe nga alitugabidde nze ne mukulu wange ne muto wange Mukasa kati yafa naye nandekawo. Banera tebamatira n'ensala y'omusango gwabwe kuba omulamuzi bwe yajja ku ttaka yagaana okulirambula ng'agamba bayinza okuzuukusa emisota. Bwe twatambula mulambuza bano balala n'abagamba mwenna mujja kugolokosa emisota mu Nankani mu Gindi muno mu Nsuku. Omulamuzi yajjako wano ku ttaka kuno naye bwe yaddayo yawandiika ng'agamba tasanzeeyo bantu ate nga kwetuli endagaano ze baatuwa ze balaga nti baagula. Omwami yabaguza yaliwo musajja ali mu erosi y'endagga si wano ewaffe. Robert Musije abaddewo ku lwabaze n'ekyapa ekipya ategeeza nti ettaka lino lyabwe bwoya nga kkooti esooka ne kkooti enkulu zaakakasa obwannannyini bwabwe ne yeegana n'ebyokutulugunya abantu. Kati ekisembayo kyendaba kuleeta mupunta gwe baagadde ne tubawo ekyapa n'alaga ni ali munda n'ataliimu. Omubaka wa President Rakai Sarah Kiyimba bino abiganye n'ategeeza nti abantu bano baludde ku ttaka lino nga kikafuuwa okukkiriza okubasengula. Ekyapa kino kyafuluma mu budde bwa COVID nga ne ofiisi za lands zonna nzigale kwa President Museveni ze yasooka okuggala ono mu Uganda. Kati ekyapa gwe okifuna otya nga ofiisi ziba nzigale bumenyi bw'amateeka nambi. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Tukuletedde ebimu ku mukulembeze w'eggwanga byayogeddeko mu bufunze ng'essira litadde nnyo ku nsonga y'okugoba abeesenza mu ntobazi era n'ategeeza nti tewali muntu ajja kuttirwa ku liiso. Museveni okwogera bino asinzidde mu maka ge e Nakasero wano mu Kampala. Omukulembeze w'eggwanga lino Jenerali Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni akalambidde ku nsonga y'okugoba abeesenza mu ntobazi n'abalagira bazaamuka emirembe ate nga tewali agenda kuyiira wadde omulwe gw'ennusu. Hence, please, all the people in the wetlands, live peacefully. You have done enough damage. We are not prosecuting you. It is an amnesty. Simply leave. We cannot compensate you for breaking the law and common sense. Okwogera bino omukulembeze abadde ayogerako eri eggwanga ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala ez'enkulaakulana era ezigasiza awamu eggwanga. Mwami Museveni alaze maapu eraga engeri abantu bano gye bazze beesenzaamu mu ntobazi naddala mitundu ebiri mu masekkati g'eggwanga. Mwami Museveni agamba nti entobazi okuli eza Kigezi, Busoga, Ssaako ne Bukedi byali byesenzaamu abantu kino kyava kuubisibwa abafuzi b'amatwale aba bagamba nti balina kulimiramu muceere. I started discussing with the local people in those areas how they should leave those wetlands and do alternative and more profitable enterprises
such as fish farming and apple growing. Asinzidde makago bwa Pulezidenti Nakasero ng'alaze akabi akali mu kusaanyaawo entobazi ng'ategeeza zikola ebitundu 110 ku nkuba gye tufuna mu ggwanga lino akasasaanyizibwawo eggwanga lino libeera mu katyabaga. Especially the wetlands and water bodies, enyanja, emigera, ebisharara, ebijinja, etc., and the natural forests, ebibira. It is a matter that is even greater than life and death. It is the threat of extinction. Therefore, the wetlands are source of 40% of our rain. Awabudde nti entobazi zikola nga akasengejja amazzi agagenda mu nnyanja nga singa zoonoonebwa amazzi g'ennyanja gandyonooneka. The silting and pollution of the lakes, after removing the swamp filter, also poison our lake water for drinking and household use. It pushes up the cost of clean water for that purpose. Pulezidenti yeewuunyizza abasalira bannema omusango olw'okuleka ng'abantu ne beesenza mu ntobazi ate oluvannyuma ne babagobayo. Blaming NEMA as to why they allowed people to settle in the wetlands and come later to evict them is of course a good point. However, it does not exonerate the encroachers and their backers. It is the duty of everybody to defend Uganda's survival. Ensonga y'abeesenza ku ttaka ly'ekibira tagibuusizza maaso nga wano alaze ne maapu eraga engeri abantu gye bazze beesenzaamu mu ttaka ly'ebibira okuva mu mwaka ogwa 1986 ekintu ky'agamba nti si baakukikkiriza. I remember very well that in 1986 I evicted the people that had invaded the Mavira forest following the order by Idi Amin that people should take over the forest because forests have no value and grow crops because they have more value. Sheer ignorance that is dangerous. Pulezidenti era alaze okulafuba n'okwenjawulo gavumenti ye kwekoze okusobola okujja abantu mu bwavu nga yogedde ku nguudo ezizimbiddwa n'ebirala. Asiimye abantu abazze bawuliriza gavumenti naddala abalimi n'abalunzi ne babaako kye beekolera. So those who listen to our advice, they are moving. They are moving. And they are moving. But those who sit here and just tell lies, they can deceive themselves. Awabudde bannayuganda nti singa bongera omutindo ku bye bakola kyandiyambako eggwanga lino okulaakulana mu byenfuna okutuuka ku buwumbi 5 obwa $. The manufacturing sector is now exporting goods worth of $2.5 billion per year, per annum, employing 922,000, almost 1 million people. Ebyo bye bimu ku bibadde mu kwogerako omukulembeze w'eggwanga. Babazadde n'abakulira essomero lya Shanyonja Primary School Namayingo batabukidde Ekereziya gye balumiriza okweza ekitundu ku ttaka ly'essomero. Bino nno bijjidde mu kiseera nga Ekereziya egezaako okupunta ettaka lino okutandika ekigo wabula n'abazadde bategeezezza nti balina enteekateeka ezigaziya essomero. Amyuka RDC wa district ya Namayingo Solomon Trevor Baleke ayingidde mu nkaayana z'ettaka wakati w'essomero erya Shanyonga Primary School n'Ekereziya ya Shanyonga ezimaze ebbanga. Olukiiko olukulira essomero n'abazadde baludde nga balumiriza Ekereziya okweza ettaka ly'essomero era bagiremesezza okupunta ettaka lino mu nteekateeka z'eriko okuzimba ekigo mu kitundu. Mulala kw'abakulu abaaliwo abaatuukiriza ekyeyamu eky'omugenzi. Omugenzi yayogera bwogezi ng'alikuwa Katuliki ng'alikuwa n'essomero. Abaana b'omugenzi Erinasi Wanyama bategeezezza RDC mu lukiiko nga bo bwe baagala ettaka kitaabwe lyagabira Kereziya nalyo liweebwa essomero ekintu RDC kyagambye tekisoboka. Yali waayo mwene yamala n'okuva mu bulamu yakola ki? Yavaamu. Kizavya abaazira bwanannyini ku itaka eryo. Abazadde bawakanyizza ekyekereziya okugamba nti ye yatandika essomero nga bagamba nti lyatandikibwawo bo ng'abatuuze. Recently, perhaps when the church knew it wanted to now lease the land, and perhaps the one they were given was not enough, so they went ahead to remove these stamps. PTA meeting batwetaawo baatukoba nti tulinde ku weeks nga 2 banaaba bayizizaawo ebiroowa
kye tutabonanga. To our surprise twajira okubona nga bali kuida nti bali kusurveying ettaka lyona. Atwala ebyenjigiriza Namayingo Elsania Mayende atangazizza ku nsonga eno bw'ajja ebiwandiiko ebiraga ng'Ekereziya bwe yatandika essomero lino mu myaka egy'ensanvu era nga byongedde okukkaatirizibwa. Reverend Father Richard Kizito Okawa atwala ekifo kino. Founding body of the school was Catholic in 1979. These are the documents ediri mu Ministry of Education and Sports. Obe guze, oba it has been donated, wabangawo documentation. Seri ekiwandiiko ni handwriting ya omuntu mwene eyawa Ekereziya signature of the very person who RDC Baleke asabye abakulira essomero okwatagana n'Ekereziya kubanga ye nannyini essomero okusinziira mu biwandiiko bya gavumenti era asabye abantu okwewala entalo. Nga chairman sisiri abakubiriza essomero lino lyaife muleeta abaana basomeremu mutabita mu busungu abakatoliki balitandikawo ayitiri abakatoliki bonka. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Amyuka Ssabalabirizi w'Abadiventi mu nsi yonna Pastor Abner Deolos Santos abakubiriza okwambala engoye ezibaweesa ekitiibwa nga bagenda mu kusinza naddala okwa Ssabbiiti. Abadde kajjansi mu kusinza okuggalawo Ssabbiiti ey'okubuulira n'okubunyisa enjiri eri abantu. Abadiventi bakungaanidde kajjansi okwaniriza amyuka Ssabalabirizi waabwe mu nsi yonna Pastor Abena de Los Santos mu kusinza okw'okuggulawo Ssabbiiti ey'okubunyisa enjiri. Bw'abadde abuulira asabye abantu okudda eri Katonda n'okumulindirira. Satan lost. Jesus is our victorious leader. Abajjukiza okuwa Ssabbiiti ekitiibwa nga bambala engoye ezibaweesa ekitiibwa n'okunyweza Katonda. We must keep our best clothing to wear on the Sabbath. Yeebazizza abasumba olw'okubuulira enjiri era n'abasaba okugoberera ekigambo kya Katonda. God wants everyone to know that he is coming. Ssabalabirizi w'Abadiventi mu Uganda Dr. Maka Moses Ndimukika ayaniriza Pastor Abena mu ngeri ey'enjawulo n'amusiima olw'obuweereza. We have had such a high caliber person come to visit and offer support to us during this homecoming. Ye Pastor John Musisi ayogedde ku bituukiddwako mu wiiki eno ey'enjiri ng'abantu 2 babatiziddwa ne balabulwa obutagendera ku bigambo by'abantu abeefuula abamanya eddiini. Ensonga enkulu ebadde etuleeta oba eyaleeta omukulu kwe kwogera eri abantu ba Katonda n'okulaba ng'abategeeza nti nga tukola bye tukola byonna tumanye nti ensi eno eriko enkomerero yaayo. Ate ye Freddy Mpaata omusumba w'ekkanisa ya Mukono Central SDA Church akubiriza abazadde okuliza abaana mu ddiini n'empisa. Abadde mu kusinza ku kkanisa ya Mukono Central SDA Church nga basibula omusumba Paul Sogwe akulira SDA Union Conference okuva e South Africa n'okubatiza abalabi omusana nga banaagambye bakuyambibwa okunywera. Abazadde mufeeyo nnyo ku kigambo ekiyitibwa omwana. Bw'ozwala omwana mulabirire, bw'ozaala omwana mulage Katonda, bw'ozaala omwana leka kumuleka kutambula tayo naye faayo ku biki byakola n'okusinga ennyo okubazimbamu ekigambo ekiyitibwa eddiini. Pastor Sogwe gwe basiibudde asiimye ekkanisa n'emirimu egy'obuweereza gye bakola. We should not take our eyes off the Lord, but we must keep them to him. Omugatta abantu 7 abatiziddwa era nga basoose kuyigirizibwa. We are baptizing this afternoon. Teddy Buyinza ne Brenda Nanziri bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate omusumba w'essaza lya Lugazi Bishop Christopher Kakoza asiimye abasomesa olw'omulimu w'amakula gwe bakola. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abasomesa olukuzibwa buli mwaka ogubadde ku biiki y'Ekereziya ebuyamba mu Kinda Town Council mu disitulikiti ey'e Buyikwe era nga gwetabyeko abasomesa bangi naddala bonna
abaweerereza mu ssaza lya Lugazi. Omukolo ogw'okuzza olunaku lw'abasomesa gutandise na misa ng'eyimbiddwa omusumba w'essaza ly'e Lugazi Christopher Kakooza. Mu bubaka bwe yeebazizza abasomesa olw'okukola obutaweera okutumbula ebyenjigiriza n'ekitiibwa ky'essaza lino. Bishop Kakooza asiimye enkolagana eriwo wakati w'abakulu b'amasomero n'abasomesa. That many teachers and the staff very happy with their communities. Akiikiridde ow'ebyenjigiriza mu gavumenti eya wakati Musaasizi Kisto Julius asiimye omutindo ogwoleseddwa amasomero g'Eklezia mu ssaza lino. Amasomero bw'otumya amasomero gaffe mu disitulikiti eziri mu kuleta mukono amasomero g'Abakatoliki gadde gakoze bulungi. Alaze nnyiike olw'abo beefunyiridde okutwala ettaka lyago. Amasomero gaffe abantu bangi batandise okuba nti basembedde ettaka ly'amasomero. Twagala okusaba Bishop balabe nti amataka gaffe bagakwata bulungi nnyo gasobole okufuna ebyapa. Ebintu bingi tukikkiriza mu Uganda nti Lugazi Diocese yekutaka mu byenjigiriza. Reverend Father Bwenvu omuwandiisi ow'obusumba bw'e Lugazi ayogedde ku bibasoomooza. Naye abantu baffe ab'omu bitundu bino abamu tulwana nabo kulwanya okubamanyisa nti gano amasomero malungi muleeta abaana. Ye minisita ow'abavubuka n'abaana Balaam Balugahara akunze abasuubuzi okukomya okukolerera embuto zokka wabula beekolemu ebibiina by'okwekulaakulanya kubanga gavumenti mwesobola okuyita okubadduukirira. Abyogedde bw'abadde atongoza ekibiina ekigatta abasuubuzi abalunzi b'enkoko abatunda eddagala ly'ebisolo n'ebinyonyi ekya Container Village Poultry Sellers and Suppliers Association ku mukolo ogubadde ku ssomero lya Nakivo Settlement mu Kampala. N'abasuubuzi abakyala abajjukiza ku nsimbi obuwumbi 8 eziriwo mu nteekateeka ya GROW ez'okubawolera mu bibiina. Abakyala bali mu bizinesi tulina ze tuyita eza GROW. Kati GROW ze sente ziriwo nnyingi ze mutasobola kumalawo, naye ng'ezo sente zibenefitinga abakyala. So njagala mukole meeting abakyala, mukulembeze abakyala mubeere mabega waabwe kubanga omukyala abeera n'omusajja. Mwe mukola association yammwe naye nga baliko bakyala, ezo sente ziringa mu bilioni 8. Ssentebe w'ekibiina kino Julius Amanyire ayogedde ku bibasoomooza naddala ebbeeyi kwe bafunira ebintu. Agamba balubirira okufuna ekyuma kyabwe ekyaluza obukoko n'ettaka kwe banasafaamu bakomye okwesigama ku ebyo bye bajja ebweru w'eggwanga. Ekisooka twetaaga ekyuma ekyaluza enkoko, ekyo kimu. Twetaaga ettaka we tunaateeka faamu. Buli tuwe mufe abasuubuzi ne bakasitoma. Kasitoma oluusi ng'afunye obuzibu n'omusuubuzi nga talina watuukira. Kwasaganya wakati wa kasitoma n'afuna obwenkanya nti oleese ssente zo oziwadde omuntu obuukinze naye enkoko ate enkoko tazikuwadde otuuka omunoonya tomanyi na dduuka aliwa wakola ki bwakolera. David Musika Lyankolo ne William Buyondo be bakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Mugebi emizannyo empiira gy'amasaza ga Buganda egizannyiddwa olunaku olwaleero Ssese ekoze Maliri ne Busujju ku goolo 1-1 ne Butambala eremeganye ne Bugerere ku goolo 1-1. Empaka zino zijja kuddamu olunaku olw'enkya n'empiira 6 mu bisaawe eby'enjawulo. Bachampioni b'empaka zino mwaka oguwedde ababulemezi bafunye obuwanguzi bwabwe obusookedde ddala sizon ene waka nga baameze Butambala goolo 2 ku bwereere nga basoose kugoba Mutendese. Geoffrey Waswa ekyabulemezi ettunka ne Kyaddondo ku kisaawe kyekimu ekyakasana ng'omupiira guno bulemezi yeetaaga buwanguzi okutangaza emikisa gyayo. Amyuka Ssentebe Sam Buchana n'omuwandiisi wa ttiimu Walakira bakunze abawagizi bonna abaagaliza bulemezi ebirungi okujja mu bungi. Buchana abyogeredde ku mukolo ng'atongoza ettabi ery'abavubuka erya NRM Youth Brigade e Makulubita mu Luweero. Naddala abalya nakabaffe mbakowoola mwenna mujje mu bungi bannaye mujje mu bungi ku mupiira gw'enkya nga bulemeze kukumba obwo obubonero. Naffe bannakyaddondo twagala okubategeeza nti tweteeseteese ekimala era tubeetaagako obubonero 3. Kino nno kye kyokka kye tulina okukola okusobola okutuukiriza ekyo kye twajja nakyo nti tuteekeddwa okudifendinga. Twetegese bulungi era tuli ready for the game. Era tusindika message eri abawagizi baffe na buli kinoomu ali eyo ajje atusupportinge
era agenda vaawo nga musanyufu tugenda goba omupiira ogwo n'obubonero busatu era tubasuubiza nti ekikopo kuno tujja tukidifendinga. Omupiira omulala ogwesungibwa gwe gwa Bululi ng'ekyazizza Buddo ng'omupiira gwa Buddo ogusembyeyo yakubiddwa Bugerere gole mu kubwerere ng'omutendesi wa Buddo Simon Dungo yaweereddwa omupiira guno gwokka singa taguwangula wakukwatibwa ku nkoona. Singo ng'etendekebwa Simon Mugerwa nayo ekyazizza Kyaggwe ku kisaawe ky'essaza Emityana nga nabo bawera kuwangula. Kyaggwe tennakubwamu mupiira gonna ng'ogusembyeyo yakoze malire ne Buweekula gole mu kwemo. Abakyasinze okuwangula ekikopo kino abagomba Lions bano na buwanguzi bwabwe busooka nga bakakubwa emipiira 3 nga gye buvuddeko bagobye yabadde omutendesi waabwe Frank Mulindwa. Bano bakyaza kooki mu maka gaabwe ekabula soke. Busiro nayo yayanjudde omutendesi omujja Paulo Kiwanuka okulaba ng'akomyawo ettutumo n'ekitiibwa kya ttiimu oluvannyuma lw'okukubwa kabula gole mu kubwerere mu gusembyeyo. Bano omupiira gwabwe gwaggiddwawo. Abalala bali mu nsiike Kabula erine Mawokota, Buweekula ezannya Mawogola. Bululi ekulembedde ekibinja ekisooka n'obubonero 7, Singa ekulembedde ekibinja ekyokubiri n'obubonero 7 ne Busujju be bakulembedde ekibinja ekyokusatu n'obubonero 7 nga bonna bakazannya emipiira 3. Ate mu muzanyo gwa rugby empaka za Africa ez'okusunsulamu abagenda mu za World Cup zitandise olunaku olwaleero nga Uganda ewanduseemu oluvannyuma lw'okukubwa Zimbabwe ku goola 22-2 mu kisaawe e Nambole. Abagizi b'omuzanyo gwa rugby mu ggwanga beeyiye mbungi mu kisaawe e Nambole okuwagira ttiimu y'eggwanga eya Rugby Cranes mu mpaka za Africa ez'abazannyi 15 mu kisaawe ezitandise olwaleero. Lubadde luzannyo olwa kwota fayinolo nga Uganda ebadde etunka ne Zimbabwe ng'era abagizi batandikiddewo okuwagira ttiimu yaabwe. Wabula ekitundu ekisooka kigenza okuwummula nga Zimbabwe ekikulembedde ku goola 22 ku bwereere ekisirisiza ekisaawe kyonna. Mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri Uganda ez'okusooka okukakana ng'efunye goola 2 ng'eyita Mbooluganda, Filipo Kolachi ne Innocent Gwokito. Uganda ez'okusa ekikeerezi kuno teeyongeddeeko bwetyo Zimbabwe. Omuzannyo n'eguwangula ku goola 22-2. Uganda ewanduse mu mpaka zino nga kati esigaza kulwanira bifo nga Zimbabwe yeesoze oluzannyo lwa semifayinolo. Ng'abalala abazannye Kenya ekubye Senegal ku goola 3-7-17, Namibia ewutudde Burkina Faso ku goola 3-8-5 ng'ate Algeria emeza Ivory Coast ku goola 3-2-12. Mwebale okujja nnyo abawagizi, mwebale okujja mu numbers nyingi, mwebale okuwagira Uganda, tubakubiriza mukomewo neera tuzanya Burkina Faso sometime next week mujje mutuwagire neera tournament ekyayiko tunoka ending on high. Ku semifinal Zimbabwe yakuzanya Namibia ng'ate Kenya ezanya Algeria nga Uganda yakutunka ne Burkina Faso ku lwokusatu ewankulukuku. Eddakiika ebula 2 okwera essaawa 6 gataliko nfuufu twatandise ekikeerezi olw'okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga wabula nkwebaza atambudde naffe okuva gye tutandikidde okutuusa essaawa eno. Weekuumire ku mikutu gyaffe gyonna tukyakuweereza. Nze Ismail Nsubuga, Katonda omulungi akunkuumire.